Hajjat Zula, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjat ali live kusanyuka TV mukadde kano nga abantu baga kumanya kyekituufu ekyaliwo. Ebintu biri mu kooti. Hajjat ali mukwogerera wansi ate abantu bakulaba ate nga bakuwulira. Biri mu kooti bakwano. Weekend yenyini wavuddeyo n'osaba Minister Balamu ayingire mu nsonga zammwe ate later tuwulira ogamba ensonga ziri mu kooti. Era gyezibisebo. Ekituufu kyekiriwa ekigambibwa okuba nti n'obufumbo bwalimu buli obwasooka wamaliriza ennyumba ogitutte nti era wabadde oyagala kumaliriza nga nene ennyumba ya Hajji ogitutte. Ekituufu kyekiriwa. Gendayo babuuze ssebo. Ennyumba ye Kajjansi gye twogerako Hajjat. Ati nange nkuzzeemu kubanga oŋŋambye nti n'obufumbo obwasooka namaliriza ennyumba ngitutte. Sibw'oŋŋambye koze gendayo obabuuze ssebo. Andibuuza gwe kennyini kuba olwedde nkulina. Ate lwaki obuuza nze ng'ate nze gwe babyogerako kakati gwe natwalira ennyumba bw'oba obuuza munnange. Otuuka otya ogifuna kale ey'Ekajjansi ennyumba y'Ekajjansi Hajjat? Ndagabanga b'empozi waliwo abagaba ennyumba mukwano. Kale wagizimba mwaka ki? Eriko obuzibu kisebo waliwo agikaayanira? Tewali agikaayanira tuli ku nsonga za Hajji ono gwe wasibisiza nga kigambibwa okuba nti nowamuwaayiriza to the extent nti warekodinga abaana boogere information enkyamu. Ndi tiimu Zula oba ndi tiimu Hajji. Waliwo omuwala yavaayo n'agamba nti taata w'omwana yamukwata. Abantu ne baduma ne baddukirawo ne basala emisango ne boogera kiro ne boogera kiri. Ng'omukyala yenna awuliriza ensonga y'okukwatibwa kw'omwana abasooka okukwatibwako be bakyala kubanga be bamaama. Bwe tujjukira nga lockdown atandika waliwo omuwala yavaayo n'agamba nti maama we amutunda abasajja bafune ekyokulya. Waliwo neiba gy'abadde amutunda. Abantu abasooka okuyimuka ali Shiba ne bayita omuwala ebitongole by'abakazi ne bivaayo international scene abantu bonna ne bagamba bannange twali tukyali ne bazonto. Kati olw'okuba nti yali mukyala ng'ate ekikoleddwa kya mukyala nalina saagenda kukola video mangu ago kubaba nga bandindabye ng'awagira ekikola maama kyabadde akola. Nali nnyuma yako ne mukwano gwange bayize ne tunyiigagana ne tuvaawo nga tetwogera na kwogera nga mmuga nti omwala oyo alinza okuba alimba. Byagenda okufundikira nga maama w'omwana agamba nti omwana yafuna olubuto ku ssomero bwe namubuuza taata w'olubuto n'adduka ewaka n'akomawo nga mpaayiriza. Omukazi n'agamba abaana abo kitaabwe yabandekera nze mbakuzizza. Bannayuganda mulekerawo okubama n'ebigambo. Social media ne kye bayita citizen journalism. Citizen journalism be bannansi bennyini okwekolera obwannamawulire nti oli asanze accident n'alipotinga si kibi. Naye obuzibu obulimu ekyo nti ebyobulimba bingi omuntu afuna ekifaananyi ky'e Kenya n'ateekako n'agamba poliisi ya Uganda etta abantu. Omuntu afuna ekifaananyi mu ggwanga lya Zimbabwe n'akireeta mu Uganda n'agamba nti Museveni akoze bw'ati. Ne biyingiramu ebyobufuzi ne bitwawulayawula. Ne biyingira mu bizinesi z'abantu okufa. Abantu nga bagasegasa ebifaananyi n'obujulizi obw'obulimba. Njagala tukkirize omwaka ogwo gwali mwaka gwa 2022 Shiba kyamulya kubanga yasinga okipushinga. Nankubadde omwana yavaayo era tuvumirira ebikolwa by'okukwata abaana ab'obuwala oba okutulugunya omuntu oba okkaka omuntu yenna omukwano oba ebikolwa byonna eby'ensonyi. Naye ba YouTubers mwegendereze okumalanga googera ebigambo bye mutalinaako bujulizi. Kati singa binaazuuka nga bya bulimba Ruth Kalibala kijja kuba kikulidde. Tolireeta story endala abantu bagikiririzaamu. Olwaleero weekend emipiira gyatandise nze mpagira AC Milan y'omuyitale gweyinza okuba owagira ezawano Uganda Premier League. Waliwo abawagira ez'ebweru UPL, waliwo abali mu Segunda, waliwo abali mu Serie B, waliwo abagenda mu Frederick 1, waliwo abagenda mu La Liga,
n'omupiira n'emizannyo gyonna nkuzigira bannaffe aba bwin bet baguddewo n'ettabi eddalayo mu Northern Uganda bali buli wamu. Genda ku simu yo, genda ku kibanja kyabwe www.bwinuganda ogenda obetinge ku mizannyo gyonna mu nsi, virtual games, emipiira, emizannyo gyonna kyangu kukolera ku simu yo, okudownloadinga, okuteekayo, okujjako ssente, okuwithdrawinga, kyonna ky'osobola okukola. Baganda bange mbazigirira bwin bet wonna wooli. Tekuli musolo, tebitawaanya, tebiriko nti ate omusajja namukubye ne banyima sente bwin bet ez'okubanunula mwenna ababetinga ku betting companies ezibabba n'ezibakalubiriza n'omusolo okusala ku nsimbi zammwe. Genda omusajja omusibe omulyebule nnyabula bakuwerewo akasente. Bwin genda ku kibanja kyabwe, genda ku TikTok, genda ku Facebook, genda ku Twitter, genda ku website yaabwe, sangako audience ava ziringa nga bwolaba Kaserini kusaasira audience zaabwe we ziri. Ekyokubiri nga nvudde ku bwin bet, SB ffe kyamusuula kulegasa gye yali azimbye yonna, kuleeta musajja muzibe w'amaaso n'awaayiriza gavumenti, ne bavuma gavumenti. Buli muntu yavuma gavumenti ku lw'omusajja oyo. Bagenda okkizuula mu kusooka amusajja nga yali alimba. Omusajja ataddemu abantu abalala bamukutte bamutadde ku poliisi. Bagenda okkizuula badde akabasanya bwana obutombu kubanga tegunnamusinga, sinza kyogera nti gwamusinga. Bagenda okkizuula mbu abadde awo akukusa obwana, abadde abutambuza mu kusabiriza ssente, kumba alimba. Sitoole ez'enjawulo ezizze zirabika wano ez'obulimba naye nga YouTuber atudde. Kati olaba bino ebyona omwana Nicolo. Era kyova olaba njagala okulabula gundi oyo ani oyo ku Lusuumu. Mwewala okuyamba abanaku bw'oba oyamba, terms and conditions apply. Omwana agenda kuyimira ku TikTok enkyakutemerera ekigambo, ba YouTuber bakitambuze, ba TikTok bakitambuze, walayi nga kyabulimba. Gwe kikulye n'erinnya lyo life kubanga video y'obulimba etambula nnyo okusinga ennyonnyola amazima. Nankubadde Haji bagenda bayinza kubanga bamuwaayiriza, naye erinnya lye lyafudde nnyo n'okuteekako ekyo ekigambo ekinene. Naye ate oyo akyazizza Haji yasinga okubeera omubi kubanga yaba aleese oli n'awaayiriza munne. Ba TikTok ne ba YouTuber nammwe mwenna abali mukundaba, ebintu ebisinga bye mulaba bya bulimba, ebintu ebisinga bye mulaba bya bufere, tebiriiyo. Naye abantu, omuntu abeeraawo n'abika mama wa gundi, omuntu n'atuulaawo n'akulyetinga ekiboozi, n'ajja n'alimbalimba TikTok, ne bakola video n'etambula ne boonoonya erinnya lya kampuni oba n'ery'omuntu. A blessing in a disguise. A blessing in a disguise. Omukisa mu bizibu. Haji ono okukwatibwa n'ateekebwa mu kkomera ku nsonga z'okwebaka ku kaana mbukawalake, kkiriza oba gaana yasinze okuzifunamu kubanga omukyalo ono yalina ekigendererwa kye ekyokuswaza Haji mu public. Yes, yakikola, naye ate omukyala yasinze okweyambula. Omukyala apamye ku dining nga bataddeko emmere kubanga abantu babadde tebamumanyi, abantu abadde abakaabya amaziga nga anoonya oba nga azannya public sympathy card. Bannayuganda, omukyalo ono baakamwanjula emirundi 3 era baakamukuba embaga emirundi 3. Naye kasooka embuuze, bazadde ki abakkiriza muwala waabwe okumwanjula emirundi 3 mu lujja olumu n'omukola emikolo egy'embaga 3 mu lujja lumu? Kiki sigino gye mubeera muweereza eri abaana abato be muli mu kukuza? Anyway, sijja kugendayo. Naye omusajja yasooka eyamwanjula era bbaawe yamusiba, yamwanjula era n'amukuba embaga. Mu kwawukana n'amusiba era n'amukozesa endagaano, n'amuggyako byamuggyeko nti abimuguzizza. Ono ye Hajjat. Omusajja wo owookubiri era n'amwanjula, oyo omugagga w'omundeeba, era n'amukuba embaga naye, era naye yamaliza amututte ku poliisi ng'amukozesezza endagaano nti amuguzizza byamuguzizza. Yeeyo poloti kwe baazimba ennyumba ezo n'amuggyako n'ennyumba enkadde mwe yasooka okubeera. Oyo ye Hajjat wammwe.
omukyalo ono n'afuuma era ne bamuwanjula ogwokusatu era ne mukuba embaga ey'okusatu y'ono omusajja yagimukuba. Kakati naye era amaliriza amutadde mu kkomera era ng'amukozesa endagaano nti amuguzizza ennyumba eyiye ate amuwe simanyi amuguza ne V8 emmotoka oba kitegeera ne milioni 20. Intimidation ye ebadde egenda kufiira ku Hajji nga buli kasolo omukyalo ono lwawuliddemu ng'ayagala ku kasente ng'aleetawo intimidation y'ekika kyonna. Hajji ku lw'okuba ndowooza munafu atya erinnya ly'okwonooneka si mugumu saakiri musajja wattu ng'ava ajjayo. Jjukira aliwo abantu abalwanirira ennyo images zaabwe mu public era mubalaba nti waliwo abakazi abasobola okweyambula ne bafulumya ebifaananyi byabwe eby'obwerere ate omulala nga bw'amanya nti gundi alina ekifaananyi kye asobola n'okukuwa ennyumba ye asobola okukuba image olw'emikwano gy'akolagana nagyo olw'emirimu n'ebirala. Nenjagala muwulire waliwo case eya divorce. Hajji yayagala dde okudivorcinga omukyalo ono myezi nga 3 emabega. Gwe tolina mufumiitiza nti omukyalo ono alabika yanyiiga olw'okuba Hajji yagezaako okudivorcinga omukyalo ono. Hajji n'asayininga omukyala n'agaana osayininga empapula divorce paper gyeri. Lwaki kizze after divorce paper okubeerayo? Omukyalo ono omwana we agamba bamuwamba okumala emyezi 6 n'ataloopa ku poliisi n'ataloopa ku LC. Muzadde ekyayinza okukkiriza omwana we bamuwambe emyezi 6 nga olya ne weebaka emyezi 6 nti ng'oli mu kuteesa n'abawamba omwana wo? Tekisoboka. Era ebyo byonna bituukawo nga Hajji ali Southern Sudan n'asaba Hajji sente. Hajji sente zibasooka okusaba nga nnyingi, Hajji n'agaana n'apleadinga paka lwe bakkiriziganya ku $600. Hajji n'akwata $600 n'akawa omukyala. Bwe yamuwa $600 leero enkeera omwana n'akomawo ewaka. Hajji mu kunoonyereza ani yali awambye omwana wa mukyala we n'akizuula ng'ate taata w'omuto muganda wa taata w'omwana ono yennyini omusajja namba 2 ye yalina omwana. Hajji n'apuleyinga kkulu taagala kuyingira mu famire z'abantu. Omukyalo ono yagenda koodi Kampala n'aggulawo omusango omujweteke nti Hajji ono mutujju ayagala kuwamba Uganda, kuyeekera Uganda asobole okwatractinga gavumenti ya Uganda egatteko mu kutulugunya omusajja ono. Naye Mukama Katonda n'ayamba ekyo gavumenti netekitwala kubanga yamanya nti nno omusajja ono balabye gavumenti erina abanoonyereza bambega bali badde bamuzuula dda. Mukitegedde ne tugenda ku namba 3 mugiwulirize. Omukyalo ono n'atulaga nti omwana we n'abaana yavaayo kyokka nga yatugamba yakubira omwana essimu ku ssomero omwana n'ajja ku ssomero gy'asoma waliwo senior women teacher. Era njagala mbuuze bannayuganda mukyala kyayinza okuvayo n'abaana nasigala ng'atambula tekiriiyo mu nsi yonna. Omuntu oyo avuddeyo n'abaana abeera mu ICU kuba batasobola na kuyimirira. Ku sayansi omutonotono gwe nayogeddemukko ne dokita mukwano gwange n'alaga omuntu oyo alina kubeera mu ICU nga balabirira mulabirire. Njagala tugende ku nsonga endala. Omwana najja n'agamba taata yanneebakako mu statement eyasooka. Eyokubiri najja n'agamba nedda taata yankwata kabina ne ku bbeere. Mu yokusatu najja n'agamba nalinga neebase nempulira omuntu ankwata kuba nagenda ng'okusimuka okutunula nga simulabako. Gwali muzimu. Omwana ono yali aloota. Mu kuloota kwe ekifaananyi ng'aloota kya taata we. Oba ekirala omusajja namba 2 Hajjat ono bwe yamukwata omuteeka mu kkomero mukozesa endagaano alyoka amuggyeko poloti eyo mwe yazimba ennyumba n'ennyumba enkadde mwe yasooka okubeera. Omusajja ono yawamba omwana muganda we. Yagenda ku poliisi n'aperereza muganda we kola endagaano ogenda kuswala biki. Omusajja n'akkiriza okuwaayo poloti ye n'ennyumba ze n'ennyumba ye enkadde Hajjat mwe yasooka okubeera. Ate ye yawamba omwana.
oba kitegeera yawamba omwana era ekyewuunyisa essaawa zino Hajjat alaga omusango yaguvuddemu era yagukwasizza oyo anko w'omwana naye nga taata w'omwana waali anko w'omwana takolagana na anko wa mwana kubanga yamanya yenyigira mu kutwala ebintu bye Hajjat bye yatwala ono nno ye Hajjat bwe tuli mu kuwolereza ne bamubuuza taata w'omwana gy'ali oyo omusajja yankuba nnyo emiggo ni mubalanga eyafa naye ng'ate taata ali mu ndeeba aweerera abaana be sente azijjayo n'ezibaliisa omuntu akuweererera abaana ogamba otya nti omubalanga eyafa omuntu gw'obalanga eyafa yoyo gw'otolinako contact naye ono aweerera abaana babaliisa abeera wali mu ndeeba nga woogenda n'ojja school fees tekisoboka ndowooza mu bwongo bwaffe kakati neneewuunya oyo ye Hajjat wammwe olwo nno ne ndowooza nti Haji ekigendera ky'okumuswaza omukyalo ne yamaze ye yeeyambudde abantu badde tebamanyi ng'akutte public sympathy kaadi ekutteyo okitegeera ne tujja enulemu wanje omwana ono Bianca oyagala kumufuula ki lwaki toddira abaana bo b'ozaala enulemu wanje olina abaana basusiza emyaka 15 oba bali mu 15 omwana lwaki omufuula ekitagasa minisita w'abaana n'abavubuka enulemu wanje yeetaaga genda mu kkomera era tugenda kukirwanako Jennifer Furufiga nkwesiga kwata kino ekivuka ekyasaamiriro kiteeke mu kkomera kyenulemu wanje nja kusponsalinga. Governor, good evening. I'm sorry to come out like this. Size wanonti nonya fem, size wanonti netaga bamanye no. I came here to be honest and tell you the truth because nalabye ngo inabo ranirira nange kankugamba amazima. Nabadeko ku live yo nengamba yes, it's true Chameleone azina n'abakazi abazina mu matako. Yes, it's true. Nina ne mukwano gwange asobola okijjulira kuba kyatuukawo nga tuli babiri me and her. Nali nkyakola ekansanga ku Deuces bar. Deuces ekansanga. Chameleone mu biseera ebyo yali ajjayo nnyo nga tebanajooca biseera ebyo. That was 2019 nga tebanajooca nga ajjayo. So bwe yajja one day nga nkola ne mukwano gwange twali tubeera nnyo babiri kuba twali twenkana biki nze ne mukwano gwange twenkana body hate buli kimu. Mwalo oyo baali bamuyita Benta. Chameleone nga atulondamu nga bwobimanyi bugigigigi biki ne batulondamu ne batuwaka gig kakugenda mu house party ne Chameleone. House party eyo yali buziga konge kati ne tugenda ebuziga bwe twatuuka ebuziga Chameleone nga yagadde mukwano gwange oyo n'atusaba tugende fembi babiri. Bwe twagenda mu kagigi katufuukira akabasa. Katufuukira akabasa ng'omusajja ayagala siyaga muwala si yekka, in fact both of us, he wanted both of us. Kati bwe yayagala fembi ne batujjako amasimu gaffe bwe bagatujjako waliwo kigayi akagayi kali awo katera otambula nnyo ne Chameleone kaddugavu kali awo kalina oburasita kaddugavu katono ke kakwata amasimu gaffe. Kati gayi asindika omuwala amusindika ku ntebe. Omuwala yeerwanako ndi awo nno ntudde sibitegeera yeerwanako amusimatuka mu ngalo. Gayi ng'amukuba oluyi. Chameleone ng'akuba oyo mukwano gwange Benta ng'agwa ng'anyimirira ng'angamba banaye kale mutuleke tukole ki tugende. Gayi ng'atukuba. Yatukuba goge mazima yatukuba ate empi. So olwavaawo ng'amaze otukuba everything happened ne wabaawo amukubira essimu. Gayi n'agamba nti akyalina ky'amaliriza. Then on that day mukwano gwange ye teyasimatuka kubanga nze nayita na ku balcony nengenda ewa neighbor ku balcony ya neighbor
nayita na mu nyumba ya neighbors okufuluma essimu yange benta yagindeetera ng'akaaba ng'ali bubi. Era okuva ne korofe ku diocese ne batugobayo nga tetukyakolerayo. Kituufu oyo gayi alya abakazi amabina. Go ge mazima kuba yasiyaga mukwano gwange. Nina n'obujulizi nsobola n'okugamba mukwano gwange naye n'akunnyonnyola nga bwe kyali. Obwo obujulizi mbuyina. Kuba mu biseera ebyo Chameleone yali ajja nnyo ku diocese. Jjukira diocese nannyiniyo yali ayagala nnyo Radiant Weasel nga ne mweyebbala nga mulimu bifaananyi by'aba Radiant Weasel nga bingi. Nga gayo yakozesa cocaine nannyini bbaala bamuyita Tony. Era ali awo muzungu mumpi ng'akozesa nnyo cocaine nga babeera nnyo bonna ne Chameleone oyo mu biseera ebyo. Era bwe mba nnimba buuza ku manager Vincent oba Whisky kuba be baali bamaneja be yebbaala mu ebyo ebiseera. Era okuva ku mulimu ogwo Chameleone ye yatugobesaawo. Kuba olunaku lwe yatutwala ebuziga we twavaayo twakomawo ku mulimu nze yaddayo okukola enkeera nze ne bangoba mukwano gwange nga ye takyasobola nakola ki nakuddayo. Baatugoba ku mulimu because of him ng'amaze okusiyaga omuwala. Ate nange yali agenda kinkola kubanga singa saayita ku balcony nengenda ewa neighbor nayita mu nyumba ya neighbor nga mpitidde na ku balcony. Nayita mu nyumba ya neighbor nga mpitidde ne ku balcony. Ebuziga konge ebiseera mbijjukira. Era omuwala ono bwe mukulaga bw'abanga ze nagamba nti asobola okuwa proof ayina n'enkovu. Oyo omusajja gye yamuteekako kuba mu kwesikasika yamusindika omuwala n'agenda akuba ekibegabega ku center table eyali mu sitting room. Teyamulinda namutwala mu kisenge oba kukola ki gyali ayagala kimalirawo mu ddiiro. Kuba bali bonna abapikkerere be bonna abasinga baasigala na wabweru ffe ne tusigala mu ddiiro. Owulira. Era omuwala n'okumuzza nti bamukomezzaawo baamuleetera mu drone ya black. By those days yali drone ya black. Mwe baamuleetera tebamutuusa na waka baamusuula nawo kumpi ku mulimu we twali tukolera. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.